Oluvannyuma lw'okufuna obubaka obulungi obw'okuva mu Ssaabadinkoni w'Entebbe Ssalongo Jonathan Kisawuzi ate nzikiriza nkutwaleko e Nansana tweyunge ku Bishop ayawuumula Bishop Eria Paul Luzinda nga naye atuliisa enjiri ey'ekitiibwa. Okusaba kuno kugendereddwamu okwebaza Katonda wamu n'okusonda ensimbi ez'okumaliriza ekizimbe kino. Ekizimbe kizimbibwa okusobola okwongeza ku nnyingiza ya kkanisa wamu n'okukendeeza ku kabbo mu kkanisa. Yatuma n'alagira abaweereza be okubuulirira n'okutegeeza abantu be nga baboneredde okusonyiyibwa n'okuggyibwako ebibi byabwe. Katonda wange okusukkiriza byonna byentegekedde ennyumba entukuvu, talanta eza zaabu 30,000, zaabu eya ofiri ne talanta eza ffeeza yalongoosebwa 7 okugibisa ku bisenge by'ennyumba nayo. Bishop Paul Luzinda azze mu linnya ly'omulabirizi w'ennamirembe. Omulabirizi w'ennamirembe ali wamu naffe kaakano. Gavano okukolerera engeri ya Katonda. Abalabirizi kubanga tembeerangako balabirizi. Ndi wano nze mulabirizi. Omanyi omukopi nze siri mukopi kyo. Naye mpulira abakopi awulira neyewaana temumanyi nti nze mulabirizi, temumanyi nti nze gundi, temumanyi nze kitalo. Naye njagala bategeeza nti temubangako balabirizi. Era n'abangi abali wano bangi temugenda kubeera. Naye abalabirizi bamanyi. Oluusi tulagira nti kakati gwe seguka. Ye omuntu n'omanya nti ekyajja kuseguka. Naye n'ojja n'ekigambo kino. Abantu tebasaana kulwana ne beemalamu ng'Abaganda bwe bagamba nti bw'ofuna akukaabirako ate ng'okaabira ddala. Omwawulo n'abakaabiddeko nzenga bakaabiddeko nabali ne bavaayo ne bawaayo niyo okusooka nga beewooza eri Mukama. Ekyaddirira nnyo olw'omwenda lugamba nti awo abantu ne basanyuka kubanga bawaayo ku bwabwe, kubanga bawaayo ku bwabwe eri Mukama n'omutima ogutuukiridde. Abantu ne basanyuka. Abaddu ba Mukama n'abazaana ba Mukama, mwe abayimirira mu nnyumba ya Mukama mu mpya z'ennyumba ya Katonda, mutendereze Mukama kubanga Mukama mulungi. Abo omukisa abakuumi
Mukama abakiza omusana gw'omu maaso gaabwe n'emirembe naddala mu kiseera kino eky'okwejjamu ebyo ebinaakola omulimu gwe guno. Laba bwalumiriza gwe nange n'abalala olw'ensonga eyo. Naye ate nga tuteekwa kwebaza ffe baani okukozesebwa Katonda, mmwe baani okutumibwa Katonda olw'omulimu gwe. Kale nno Katonda akole bwetyo bwe musaba mummwe kinnoomu era nga bwe muyinza. Katonda abawe omukisa abalabirire. Mukama abakiza omusana gw'omu maaso gaabwe emirembe era n'omukisa agubawe singa ensi bwewa ate singa omukisa oguliko obuyinike ogwa Esawu wabula ng'omukisa ogujjudde ogwaweebwa Yakobo, ng'omukisa ogwo gwakuwadde bulamu bwo mu mirundi mingi. Dokita mwagazaako ono erudda mukoddomi wange kubanga afumba ewe wa nnyonyi era tandekerera buli nsonga yonna. Akati byagambye tugululwe n'ennyumba ye ku mulimu guno bagenda kutuwaayo $50,000. Gertrude nga bwe nabagambye abakyala badde basaala ennyo omulimu guno. Omukyala Gertrude atukunda atusuubiza okutuwaayo $20,000 $20,000 mu cash. Webale nnyo omukubiriza. Tubaliriza nnyo mu linnya lya Mukama. Amannya gaffe aba Bukenya abagole. Kakati tulina kusobola kuwaayo akakajja kamu. Abakyala Nebaza Katonda olw'olunaku luno n'okutukuuma okutusaka akati nga tukyaliba. Tubizzaayo $50,000 Omumbejja Joyce Namaalo. Enda kwenda sauza zimeki 10 yasudde kashi bakumwebi. Omulala mama genda kuwa receipt, mama mutwale ne bamuwa receipt ye wali. Mukyala Nsubugono yazze ku ssaawa 4 olwali wano olw'okulumwa, olw'okwagala, olw'okulumirwa. Kama kuwa omukisa era kukwagala. Bwe tutyo olunaku olwaleero bwe tubadde ku kkanisa ya St. Paul Entebbe mu busabadinkoni bw'Entebbe era ne ku St.Stephens e Nansana. Mu kanyomero kaffe ak'abatuukirivu ba wiiki, ssabbiiti eno etandika nga 8 tugenda kujjukira abatuukirivu bano. Ku bbalaza tugenda kujjukira omutuukirivu Dominic Omusaserodooti. Ku lwokubiri nga 9 tujjukire omutuukirivu Teresa Benedicta ow'omusaalaba. Ate ku lwokusatu nga 10 tujjukire omutuukirivu Lawrence omudyankoni ate nga mujulizi. Nga 11 ku lwokuna tujja kuba tujjukira omutuukirivu St. Clare oyo nno nga mubeererivu. Ate nga 12 ku lwokutaano tujja kuba tujjukira Jane omutuukirivu. Ate nga 13 ku lw'omukaaga tujja kuba tujjukira omutuukirivu Pontian ne Hippolytus.
kujjukiza nti buli lwa mukaaga ekereziya mu nsi yonna yalutongoza okuba nga lwa Mariya nnyina Katonda. Nga 14 ko Sande tujja kuba tujjukira omutuukirivu Maximilian Kolbe era ng'eno ye Sande eyabiri mu mwaka ca. Nnyongera okutegeeza ggwe omulabi waffe wa pulogulaamu Wulira Eddoboozi nti lindirira akanyomero akamanyiddwa nga manya bifa ku ddiini yo. Ate n'akalala akagamba nti gwe Mukama akukoledde ki? Mbaagaliza Sande ennungi, mubeere bulungi atakoomera mpeera abankoomere mweraba.